State House bakiguddeko ebigambibwa nti okunoonyereza okugenda mu maaso mu kulya enguzi okulookinze State House offices gwe mukwano gwange ali eyampuliriza era bangi banoneddwa okuva ku State House ku offices ne batwalibwa mu custody za poliisi okuba nga babitebya. Nkwanirizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza kutegeeza nti okola ky'amaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano aga UG Updates TV. Gwe yenna eyeewaayo okuba ng'otuwuliriza naffe tweyamye okuba nga tukuweereza buli nsonda yonna yonna ey'amawulire gy'egenda okuba tugenda kuba tugaggyayo nga tugakutuusaako. Baganda bange abatalina kuba nga musubscribinga mbakubiriza mugende mu maaso musubscribinge, musharinge, mukomentinge, shirayikinga. Abali Saudi Arabia, Qatar, Oman, Dubai, USA, UK namwe mbalamusizaako nnyo. Mwebale kwekuumira ku mayengo gano aga UG Updates TV. Bategeeza nti mukola ky'amaanyi nnyo okuba nga mwekuumidde ku mayengo gano. Kaakati obuli bw'enguzi obadde bugenda mu maaso, omuyaga guno guze ne gubuutikira State House era wenjogerera eri ku looko kati. Presidential Assistant n'abalala bana abali ku staff ku ofiisi ya President bakwatiddwa bagende babe nga bakweshoningibwa, babuuzibwa akana n'akataano ekigambibwa nti nno poliisi eri mu kugaziya investigation ku bigambibwa nti nno obuli bw'enguzi bususse ku State House ne ku ofiisi eza Pulezidenti. Kakati nno agava mu nkuubo tegatulaze nti ofiisi ki yennyini nnyini tega-identifyinze ofiisi yennyini nnyini egomboddwamu obwala abagenze mu maaso n'okukwatibwa bakweshoninge. Naye Presidential Assistance mu question ekyawonokoddwayo nti Mr. Michael Christopher Ayeranga ono ng'ali mu charge eya mobilization mu Bunyoro sub-region. Mr. Frank Kirunda, President Museveni's deputy press secretary, yakonfaminze nti okukwatibwa kuno kubaddewo wiiki mu wiiki eno gye tulimu. Naye atusuubiza otuwa further details ezisingako awo. Mr. Ayeranga akwatiddwa agenda abeere ng'abuuzibwa akana n'akataano, naye tetunnafuna full details ku ekyo kyagenda mu maaso n'okuba nga abuuzibwa. Ekyo kye bamukwatidde ensonga tennabeera ng'evaayo. Era Mr. Ayeranga agambye tujja kuba nga tukontakitinga poliisi okufuna details ezisingako wano. Mr. Kirunda waatu bw'ayogedde okusinziira ku ssimu gy'abaddeko ku interview kye bamukubidde. Kakati nno omwogezi wa poliisi Kitumwa Lusoke, the spokesperson wa Uganda Police Force, tannaba kubanga atuddira kubanga atuwa details eziri around case eno ey'okukwata bano, newankubadde source ezisinga eziri ku presidential zirivolinga nti Batanno bakwatiddwa era nga bali ku connection ku investigation ku kunoonyereza okugenda mu maaso ku ofiisi ez'okuba nga babuzaawo official documents. Kigambibwa okuba nti emabegakaawo waliwo olugambo oluyitingana nti mu State House waliwo okufoojingibwa okwagenda mu maaso nga bafoojinga signature y'omukulembeze w'eggwanga. Era ekintu ekyajjamu omukulembeze w'eggwanga n'ajjamu obwesigwa ofiisi eyo. Naye source okuva mu leadership ya parliamentary era ekyuzinga ruling National Resistance Movement ekigambibwa nti nno
President yagamba ba members okuva mu meeting gye yakuba mu State House mu October nga 4, 2024, yagamba nti nno yali agenda kubanga akulookinga obanga agombwamu obwala ku buli bw'enguzi bonna ku ba employees bonna abali ku State House ne ku presidency. Ekyo tukijjukira bulungi. N'agamba I must fight corruption in my office. N'agamba ye kennyini agenda kukwata n'abantu be bennyini abamulinaanye abamuli ku lusegere. Mr. President Yoweri Kaguta Museveni bw'atyo bwe yagamba ng'agezaako kugamba ba members ku State House. Naye kati kigambibwa nti nno ebiseera President bwe yadressingiramu Batanno baagombebwamu obwala era bo baali bamaze dda otwalibwa mu custody ya poliisi. Kakati okuva amawulire ku source eriraanye President batugambye nti nno Batanno baapiikingiddwa mu different locations ez'omu Kampala n'okuva Entebbe ku State House mu operation yagenze mu maaso mu wiiki eri ewedde ku Lwokuna. Era kuno kwatwalirwamu n'okwatibwa kwa staff eri ku State House ku Lwokutaano. Muno nga mwe muli n'okukwatibwa kwa Mr. Ayeranga. Source egamba investigation sinza kubigenda ku social media kigambibwa nti no Mr. Ayeranga yakwatiddwa President Museveni yali yamwapointinga okubeera nga ye presidential assistant ng'ali mu charge mu Bunyoro sub-region. Mr. Museveni yapointinga Ayeranga mu September 23rd, ennaku bbiri nga tezinnatuuka eza toward youth ministry Balamu mutannaba kubeera nga addressinga laale ye ku youth empowerment nga September nga 2 tubijjukira bulungi nnyo. Eno no appointment yakiikibwamu prosecution by the minister Balamu ku memorandum ku National Resistance Movement bonna abakulembeze aba sub-region nga badimandinga emirimu nga abasavinze mu NRM ebbanga eriise. Kati bwenjogerera omwami oyo yakwatiddwa n'abalala batannategereka bakwatiddwa okuva ku State House Entebbe. Golowooza kiki ekigenda mu maaso? Jangu mu comment section. Oba oyina much details asingako awo oli waddembe okujja mu comment section n'olambika bannayuganda kyekituufu ekigenda mu maaso mu ofiisi ya President ku nnyumba eri ku State House Entebbe okusinziira ku bigenda mu maaso. Mubadde bawuliriza abalungi, mbaagala nnyo.